Ntale Irene. Jendi ndi bulungi. Akabulire. Anga jendi. Jendi nfumba. Ni mu studio eyo mbafumbira birungi. Olina ky'otufumbirawo mu maaso tukiswambemu. Yes. Of course ngenda kuta music ompya, so I'm excited about that. Wadde oludde ofulumya music ennaku. Nedda. Of course nina ebirala bye mbadde nfokasinzeeko naye nga ngenda kuta music. Twakulabyeko ku live awo ne tugamba ennaku zino. Posta tutandikira ku kadi eri abantu abakupininga abakusaba omwana. Emikolo gyagwa kitotuwa omwana kitotuwa. Emikolo teginnaggwa. Okukyala kwaggwa. Ate okukyala muba mumaze. Wabeerayo okwanjula, wabeerayo embaga. Emikolo teginnaggwa, emikolo gituwa. Tugisuubira okukyala kwaggwa. Yes. Mulinde mujjalaba. Mutusabire mutwagalize ebirungi. Yeah. Abakukusaba omwana nti omusajja yakyala. Bamutusaba bagenda mulabirira. Batuleke Mukama yagenda otuwa abaana baffe mu kiseera kye. Yeah. Ke kaseera otweyo ka baby nga shi. Era ne Mukama akimanyi so. Mukirinde bulinzi. Yeah. Oba olinze emikolo giggwirire ddala bakutegeka empeta. Mulinde mujja kulaba, mulinde bulinzi. Mubere patient. Yeah. Aze sina pressure. Buli kimu ntambulira ku timing ya Katonda. Yeah. Ngamba abafaani bakutadde nnyo ku pressure Ntale tuwa omwana guno gala namwe musooke munda. Bafaani we batyo bo kye baagala baba bakyagalirawo naye naffe tuli bantu, we can't always make them happy naye babeere bagomo balinde. Yes. So like how has been marriage? Bukutwala buti obufumbo because nange sinnaba kufumbirwa. Omwami tobeera naye. Bannange ebintu ebyo biri personal naye sinnafumbirwa. Okufumbirwa mulina okugenda bulungi nnyo oba ne mukola okwanjula oba ne mukola embaga. So nakola kukyala kokka. Kati sisa kunyumiza bufumbo buli butya sinnabuyingira. Tumanyi omukyala obeera naye nti okukyala ekugwa omuntu yimuvi. Buli omu amanyi bwakola ebintu bye. Waliwo abantu abamovinga in nga tebakoze na mukolo gwonna. But a marriage is supposed to go to God and the families. So tetulina kikola ekyo. Yeah. So okay, mbuzantu tebabitegeera bulungi asingadde bamanyi okola okukyala you move in with them. Nedda abantu tebabimanyi. Kuli kukyala oba omuntu yakyala ewasenga wange n'ateekayo ensonga ye. So nga bw'oba omanyi culture y'Abaganda bwetambula twakakolako one step. Yes. Okay, tutunuulire lwaki abayimbi abakyala ababeera nga tebalina management bakola kitono music waabwe nakkirira. Abakyala batalina management bakola kitono like bafuuka basta in just a short period of time ne bagwa. Sina kye nkimanyiiko. Sikitegedde mpozi. Olina management? Nina management, yes. We mean when someone ngazze ne yeteekamu ssente ze z'ekiwala n'akola hits nga bbiri n'amala ongondoza nga support emuweddeko ne bigaana. Simanyi lwaki. Sisobola kyogerera kubanga I've not lived such a thing. So simanyi lwaki kibeera bwe kityo. Naye nze nsuubira buli omu Mukama alina time ye. Ate toyina kugwa mu maanyi. Ne woba ogudde ne woogezako ne bigaana. Era ng'oddamu ng'okeera ng'oddamu ogezaako. Music is about you keep trying. You keep trying. You keep being in studio. Mukama amala n'akuwa kiringa okukola nkyogere nti akiringa okukwata ennimiro n'okanyuga different seeds kale n'osimba. Ebimu bibala ebimu ne bigaana. So naye tekitegeeza togenda kugenda wa mu nnimiro. So you keep on keeping on. Tokkirizaamu kati byaganye kati nkitadde. Olina olemerako music kulemerako. Yeah. Watukuba oluyimba abantu ne bagamba concert yeddako. Ne tulinda concert paka leero. Balindemu kuba kati emikolo gimpuuba. Nali ndooza naasobola obbigatta. Sijja kusobola. So kati concert yo guno omwaka tugireke. Kamalirize emikolo gyange. Sokerigane mu mpeta. Kati soke tukolemu ka. Relationship ekutwala. Tentwala speed. Nze mbeera obulamu obwange bwa mpola mpola. Tewali kyenvuga speed. Buli kimu nkola mpola mpola. So you're in a music break for now? I'm not in a break. I'm in studio. Mba n'obudde obeera mu studio. Just sisobola kuwa bantu concert gye nandiyagadde bbawa kubanga I'm very busy
with preparations ez'emikolo. Omuntu yenna yali agikoze kamanyi kyenjogerako. They are very taxing, yeah. Abantu abasinga bagamba oba tofulumya music nga tebali kula ku scene bagamba yabivaako bagamba yagwa. It's a different conversation behind there. What's your take upon that? Abantu kale ndooza kibanyumira nnyo owulira nti omuntu yagwa. I don't know bakifunamu comfort okwogera ku muntu nti yagwa simanyi. Naye nga ffe tubeerayo nga tukola abantu batubookinga ku mikolo ffe buli weekend from Friday up to Sunday tuba mu mikolo gy'abantu. So people actually batulaba. Naye oli ayinza obutandaba maybe ku TikTok oba ku TV nalowooza nasirikireyo naye ng'ate buli weekend mba ndikukola mba busy. So abatubookinga bo batulaba. Ate weetuli by the way. Weetuli. What's your dream wedding? Mujja giraba anti gye ŋŋendamu. Yeah. Nedda. No. It's mine. Ogambye what is your dream wedding? So it is mine. Eri ku nnyonyi, eri ku okolera Vivian Tendo yali Zanzibar taagala abantu bangi. Ya Vivian yali nnungi nnyo actually I told her. Mujja giraba bwe munaaba mugirabye simanyi. Nyinza ogikweka oba nyinza obbalagako katini. Bannange eri personal byange na mwami wange na famire zaffe. Yeah. Omwami omuwa bubaka ki era ne bafani oba bubaka ki nga tumaliriza? Omwami wange simuwa bubaka bwa TV tagiraba. Aba busy nja mukubira naye omwami wange mwagala nnyo he's a beautiful part of me. Yes. Your last message to the fans, what should they expect from you? Okay, to all my lovely fans, ng'oli eyo ng'onjagala nnyo ng'obuyimba bwange bukukolera. I love you so much. Thank you for supporting me Wendy ne Wesiri. Gye baba banjogeddeko obubi ne mundifendinga. Thank you so much. I love you guys. Music ompya jja. Yeah, Mukama atukuume. Yes, kale.